byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi nti bweri amaaso gatume wala amenako gye tukoolekeza bwe betukuwa tulijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Luboche kale kakati nno tuli ku NBS ennaku zino munkubiranya amasimu lubowa ebyebweru biri bitya Russia eyimiridde etya ne Ukraine Russia yekyakuba era yamaze n'okulabula nti Ukraine bwe munaagira maaso okugiwaga ekya nuclear kitokota Trump n'ayogera kugana Putin gye bujjakaawo nagawulidde naye ng'akyayogera bwakuba sugega amawulire agali awo Isirairi ne balafa wa Palestina Trump yavudde n'agamba nti bagenda kola kye bayita okuzimba buto oluwanira lwe Gaza yuko yali yagamba nti ensinga Jordan ne Egypt batwale ku ba Palestina amanga ga Bwarabu ne gagamba tumanyiira wachi Israeli sije batwala gye bagitwala so kati awo ne bagamba kati nageze okulya Trump agamba nti Gaza strip ya kutereza yonna bagaji to redevelop it oba America igendo chikola tuli awo tulinzi so Trump atandikidde manyi eranga n'obuyambi mu byobulamu mu nsi ezisinga owulidde akubye essimu oyo babadde ga family care baasaze sente ku buyambi obwo bubadde butuwa ebyobulamu era n'abawusaidi batandise okwekalakaasa abantu ba bulijjo mu America batandise okwekalakaasa olwa okubanga tebacha USAID kumpi egenzi era abantu bafiiriddwa emirimu nenge gye badde yambamu abantu ab'enjawulo so kati kukalakasa mu America gye kuli kugenda mu maaso Trump agambye ensi ez'enjawulo zirina okwekulaakulanya bali mu ntalo na kuyombagana ebyo si byange bya Trump so kati tuli ensi eyimiridde bwetu kati ate mu Congo naye bannange ebintu bino biyinza okujja ne mu Uganda butegendereze ebiriwa nali wano nga mpakanya bagashumba abo nga beeyogeza ku bavandimwe nengamba nti banne mu Uganda mu temulimu bavandimwe muno mulimu abatuusi okusingira ddala abaava mu Rwanda ate waliwo n'abatuusi abaazaalibwa mu districts ez'Ekisolo nga baasangibwamu olwedde kubanga wali abatuusi ba Uganda n'abatuusi ba Rwanda era sebo Droki waliwo n'abahutu b'e Rwanda ne Burundi wano mu Uganda nenga batuusi abahutu n'abatuusi abawulungi bakusinga okuva eri kakati ensonga eriwo abazungu be babireeta bino byonna kusala mu nsalo mbugove n'okome ng'ate bo mu Europe basigala mu nnimi zaabwe bo tebabireeta byansalo besangangana awo nayagaka eno Belgium eno England eno Germany nga boogera olulimi ki lumu eno Norway eno Sweden okategedde nkuwulira naye baatuka mu Africa nga tebabitegeera kati baddira abanyagwanda abalina okuba ab'e Rwanda naye abasalira wakati mu Uganda ng'ate origini yaabwe yeeri nedda baasangibwawo ne bagaa nti naye ensalo ki yeeno kaakati waliwo abatuusi be bayita kati abanyamulenge tebaaliyo waliyo batuusi abanyarwanda okategedde nkalaba kaakati olutalo bwe lutandika olwa Habyarimana abantu batandise okubagana abanyarwanda abatuusi ne badduka ate abalala ne begatta ku bannaabwe ng'ensalo bwe zaali zaabawula mu kusooka ne begatta ku bannaabwe abali mu Congo awo ne kitandika n'abatwa abali mu Rwanda aso n'abatwa abasangibwa bwe baali ne abawuliraawo ne basigalawo nga bwe kiri mu Uganda ne Congo zonna bawulira basaba na kubeera recognized nti kabaka ow'abagundi ambeera bidde balisaidizaawo abundi bugi owakaseesaawo mbeera bidde abo kati baabasaliraawo abamu ne babaleka eno abantu basigala mu Uganda nga bula Masai 40% in Kenya 60% in where in Tanzania okategede nkalaba kakati soka kuŋŋamba
nti olina kyosobola bakola okategedde tosobola kakati obuzibu obuliwo nti Congo erina ebyobugagga kati abazungu bateekawo gubeera baagala bya bugagga bw'oyogera oti olinga ngamba nti entalo tezinza kulekera Congo anti kati sobola Congo tekyasoboka kuba ffe tulaba ntalo abagezi abalaba dwala bya bugagga kakati bano abasomye ebyafaayo bamanyi kyenjogera nti Abaganda n'abasoga abasinga bava Cameroon bajja batambula ne bayingira mu Uganda ne bafuna obutuuzi migration entambula y'abantu edda yabangawo kakati bano abalunzi Abahima Abatuusi erimu Eritrea gye bali abalunzi kati waliwo olutalo lw'abalunzi kati nabo batambulanga n'ente zaabwe nga banoonya mazzi na mmere ya bisolo nga bw'olaba Bakalamoja waliwo abali mu Kenya waliwo abali mu Uganda balina Oluganda nga bw'olaba Abasamya n'Abagisu waliwo ab'e Kenya n'Aba-Uganda n'Abagisu b'e Kenya n'Aba-Uganda ensalo zino ez'abazungu zakola ki zizaleeta kyobulaba Idi Amin Dada in fact abasiraamu bagenda kusabira Idi Amin wabiwulidde balikola enteekateeka okay. So kati ku muntu atamanyi bintu bino abasajja bano abalaalu bwe muyita abalaalu abasinga batuusi okategedde nkategedde era balina obwakabaka mu Rwanda okategedde yadde neeno balinayo ekigere kati eno si yadde neeno bali mu bwakabaka nga bw'olaba Bunyoro bwe yabeeranga Bunyoro hadi Buganda Bunyoro hadi Busoga Bunyoro Kitara kati ffenna twava Bunyoro kati Abaganda ne balonagana n'Abanyoro era kyavako migration. So abasoma history you go and read the Bantu migration. The Bantu migration okategedde nti waliwo mu Malawi aboogera Oluganda obadde okimanyi ne Tanzania era owulira engeri basayida Karoli bwe bayimba ennyimba osobola oluvunula waliwo ate aboogerera ddala naddala e Malawi. So they went on migrating. Kakati obuzibu tuyina nti abafuzi baffe bayina omululu bayina omululu era bakiteekamu politics okategedde kakati tujja tulumbibwa olumbe lw'omuzungu eyamanya nti ebyobugagga gye biri mu Congo. What does the Muzungu do? What the Muzungu is doing is fighting Kagame. Kagame is saying these people were already in Democratic Republic of Congo. And the other people in Kinshasa are saying, yes, we had them here. But there are some people who came after these ones. Because of war in Rwanda. They migrated. Yeah. There was war in Rwanda. They came as refugees. But they found out these people who are their brothers and sisters. Because ensalo bazitema bano already baliyo bano lwasanga bannaabwe kati bannaye bakubaga emundu bwevuga eno Rwanda ne badduka mu biseera bya Limaana ne beegatta ku bano abali eno n'ekigabo Bunyamulengere kyaliyo kubanga olusozi beetuuma okusinza ku lusozi kakati bano aba Uganda Abanyarwanda baga kwefula bavandimwe which is not there bavandimwe. We have Banyarwanda who are born in Uganda and others who are already in Uganda. Even at the before time of the demarcations. Yes, when these Banabazungu okutema already bali yenu ne batwawula kati ne wabawo abalala abaddukayo entalo ne bajja muno ne basangayo bannaabwe. Okalabye abajja olw'entalo basanga bannaabwe ne basanga bannaabwe bannaye nammwe muli eno kakati olw'okuba ebikazi ebyali binyirira bano Abaganda mu Uganda batandika okwagala Abanyarwanda ne bazaala kakati ebusoga baddukira Buyende. That's why you find Basoga resembling Banyarwanda. Ne weebuuza osa abawala abasoga bali bafaanana Abanyarwanda because bazadde bajjajja baabwe Banyagwanda akadde katoweddeko. So these Banyankole baagana bana bagunde bagoba Banyarwanda. The Basogas and Baganda had to marry these beautiful ladies from Rwanda. Ne bazaala abana ne kikyuka. So there is no Bavandimu. They are Ugandans. So kakati bano
ne bafuna gavumenti eyo mutusi munaabwe awo kakati gokoloti okuwujja kasepiki gokoloti okuwujja kasepiki kati baganda babatusi bahima ose okategedde gwe kalabye baba kakati balina n'omujjwa ali Kenya betolodde East Africa nalese bwino w'abanyarwanda abo gwa akadde katuwedde Kenya waliyo omujjwa webale kutuuliriza okategedde tugikomeza wano evening drive kulyanda by the way lumujja kunyumizaako Kabila Laurent Kabila and why mu bisaye Laurent Kabila abasajja abanyarwanda bekyanganga balinze kati these people bazibu nnyo atenga bamaze wekiseera abanyarwanda balinyanga Abayisirayiri bamaze wekiseera abanyarwanda because omusayi gwabe gwabalunzi ndi banyarwanda ba him and the rest basobola okyusa embeera sawa yonna kale don't joke with them abiri munyaze zakaita 12 ez'olweggulo nina mukozi munange wano ayitibwa Namulondo Farida yasobodde okuba nti afunamu obuzibu n'abuza wallet ye omwabadde endaga muntu ye mwabaddemu ne kadi endala za human rights so asaba yenna ayinza okuba nga asanze ku bintu ebyo ebiweereze ku reception ya NBS oba kuba 0703 977 0703 977 ndaga muntu erimmanyaga Namulondo Farida mukozi munaffe ku NBS radio nkwebaza nnyo munaffe atuwuliriza okuva gitusimukidde okutuusa akaseera kano mukwano gwange Golola ku Raile Oliotya nkulamusizza webale kuwuliriza radio mukama kunkumire program tugikomeza wano olunaku olwaleero naye nja kutwalako waliwo MP w'ebuyende era bwe mutunuulira bwoti olabira ddala neyaliko olabira ddala mutunuulira bwoti kale mwera bakatukole kusendeza bakadde baffe ebirango bijja mu maaso awo ebikazi ebinyarwanda binyirira ebikazi ebinyarwanda kakati bano abasuuga n'abaganda ne bagamba kale bali muno nja kulaga omuwala nga yennangoobi naye nga bw'omulaba waliwo ate wano ebukono genda ebukono awo olabe kuba obulango otopewa programu ya evening drive lyanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku pulaani yo